weewaawo bagamba nti ekigambo si mutwalo nga gye bamutumye ayagalayo ate kitala ky'omutabazi n'eyowuwa ekisaabaana abalungi n'olwaleero nkomyewo era neebaza muganda wange Prosper kubanga n'olwaleero yantembeese okunkomyawo mu Kibwezi nfaananako omuyonga gwa Namuyenga ogusuukirira mu Kibwezi nze ogwange mugumanyi nakwatagana nnyo n'eno naddala olulimi lwaffe luno kubanga bwe twalabanga y'empagi gye tusobola okunyweza bwe tuti abantu be tuyita abalumampagi abaseddekeza bataagaliza lulimi Buganda n'obuwangwa okutwalira awamu eno y'empagi gye batasobola kulwanyisa era nga naffe gye tusobola okunywezaako ebirala byonna bisobola okugenda naye olulimi tusobola okulunyweza ne tuluvumbagira bwevu ne tufaananako avumbagira ekituulo oba akutte ebyeketeya kale nno bannange namwe mutuyambeko olaba vidiyo ng'eno gisheyalinge olaba TikTok account ng'eno gisheyalinge egende wala n'abalala bayige ate layikinga commentinga sheyalinga tuwe ebirowoozo byo n'olwekyo bannange olunaku lwaliro tukutte ku omulamula oyinza okubeerayo ng'oli muzukulu wa Nnambi oli wa Nkima muzukulu wa Mugema oli wa Njaza muzukulu wa Kitande Konko muzukulu wa Namuguzi Erwadda naye nga tomanyi mulamula gutegeera olwaleero kubanga omulamula mukulu nnyo mu buwangwa bwaffe tuguyita omulamula naye oluusi tuba tugusazeeko kiggwayo nti omulamula nsonga lwaki Abaganda bagutuma omulamula nsonga kansooka enkyusa olutambi nduze emabega nkutegeeze nti omulamula lwe olwanyi bannange gino emiti gyaffe mikulu nnyo era mikulu gikola mu buwangwa wonna okugeza omulamula guno gutuyamba okwawulawo ebibanja nazzi guno nga omuntu abeera n'emiriraano obeera ne muliraanwawo ow'emabega eno oyo tumuyita omuteeteeyi oba omulumba muliraanwawo omulumba oba ow'omubulumba kati ate ngobeera ne muliraanwawo oweeno gwe tuyita kamulingiza oba mulingiza n'oweeno era ye kamulingiza oba mulingiza ate ow'omu maaso oyo muliraanwawo gwe tuyita ow'omuddembo n'olwekyo bano booliraanye nnyo ekibayamba okwawula ebibanja byammwe gwe muti gwe tutandise nagwo ogwo gw'owulira gwe tuyita omulamula nsonga oba okusalibwako omulamula omuti guno gwe tuyita era oluwanyi mu bungi tuziyita empwanyi basebo ne bannyabo omuti guno mukulu nnyo mujjumbire nnyo okugusimba mu bibanja nammwe abalamba ebibanja byammwe mukozese omuti guno kubanga gwegwe nnono baagulaba bagamba lutalo lwa kibanja n'omuzzukulu alusanga olugero lwaffe mulumanyi olwo olugamba nti lutalo lwa kibanja n'omuzzukulu alusanga abantu batemye lwakuba nti tebasimba mpanyi zino kwawula bibanja byabwe omulamula guno gwe gukulamulira ensonga ekirala omulamula guno bwe tuba nga tusengula omuzimu mu buwangwa omwana omujju akwata omulamula era wagenda okusengula omuzimu asooka n'akansiirirawo amazzi ago waliwo ebikolo byenja okubagamba byakozesa byatabula byakansirira wasengula omuzimu kubanga okusengula omuzimu oyinza okuba tontegedde bulungi omuntu singa abafiiridde katugeze mu kabenje okwafiiridde mu Buganda kiwanuzibwa nti omuzimu gwe gusigala era bebo boosanga n'aloosa omuntu n'amugamba yena naye emmotoka zintomera buli kaseera emmotoka zintomera omuzimu gwasigala mu kkubo bajjawo mulamu ne bamuziika so nga mu Buganda twagala tutebenkeze omuntu waffe ku malaalo g'abajjajjaabe kubanga aba tugenzeeko naye tumutebenkeza bulungi kati omujju akola omulimu ogwo yeeyambisa omulamula nolwekyo tumulaba ndowooza nti omulamula mukulu nnyo ate era ne mu biggwa by'abalubaale ebikulu mu mbuga zaffe ez'ennono omulamula era gukozesebwa okukansirira amazzi ge tuyita eggooga ge amazzi ge banaaza abatende be babayigirizibwa okusamira naye ate n'abo abantu ababajja obuzi mu mbuga nabo babakansirira amazzi ago nga beeyambisa omulamula nsonga omulamula guno gubeera mu biggwa ebyenjawulo ne mu masabo ag'abalubaale baffe abakulu kakati nno okwogera ennyo si kulya bwami ate okuwasa bagamba nti okwambala obulungi si kuwasa